Mukuru mukama wange Alex Muhanji je baliko tata wange. Kale sebo nawe je bali. Kale sebo. Wali musajja mutetenkanya Muhanji. Amina wewe asima. Kyokka kyensinga okusiimako ebbanga lino ne mbadde mu media. Muhanji weebale kusasula bantu. Amina. Bannange omusajja ono Muhanji. Ne bamulabanga akula n'okusinga abantu bangi. Muhanji wa mazima mu nsimbi. Era ekyo Mukama akuwa omukisa. N'abaana bonna 30 bogenda okuzaala. Siyinza kugera kuba wa African man. So ona comedy bwatandise wa scientific. Yes sir. Kusaba otunyonyole ku bantu abali kufulongoto. Okay. Ekintu kino twakitandika mu COVID bwe yajja ne babiyimiriza. So kati ba comedians nawe nga mwoli ne batandika okaka tukoze tya. Ate baavu. Jesente anti kati buli kusente awo. Nange nkaba naye lwakwasijja kuvaayo nti nkabire kati nze ningo omuzadde. Oli mukingo oli mugumu. Ningo mugumu ndyakawunga ne neve kasijja kugenda ndege tamale mpayozo okutegera. So kati nze kinakola ne anti what can we do? Audience yagala comedy. Comedians are saying for tusobola okukola comedy. Kati science eriawo mu market. Audience tekirizibwa kujja kutuula naye comedy abatuuseeko etya. So nezeretesa nammwe ne mukkiriza ne baga comedians baga nti soke tusobola okujja tukole comedy. Tukole comedy nga tetulina audience. Kati tubi recording tubituuse eri abantu. Omuntu asobola kubisala ku kibanja ki. Kati waliwo site bagiyita live.feza.com. Ogenda ku page zaffe gye tulanga kweri oba ogenda ku simu yo no dialing *252#. Dialing *252# ogula ticket ya mtu wako. Kati sheva live on Friday at 8 p.m. So what ticket ogiguze lero oba ogiguze ncha na Friday 8 p.m. Asanga waguze da ticket hiyo yes. Onyega bunyizi kati ogula ticket ka message kajja. Katoka kirikingako ne kujja ne code eyo. Code wejja ojipestinga wali no laba comedy live. Kati walo tabbu anje kubanga ati nze nazo nsanye njagala kweraba kati yo site zera bantu Dr. Tion ayagala kweraba. Site tebiraba oba inagula buguzi wakati kati kyetulwanirira twetaaga abantu bagende mu culture y'okugula comedy waffe okugula ebintu bye balaba online. So yo culture gye tubuilding. Ekintu kyonna kyensinzo kyagalamu nti obulamu olina okubeera ng'oli versatile. Siwe kuzza wano kati Muhanji nawulirako nti oli musajja mulunzi kituufu. Ndi mulunzi. Kati nze natandikawo association y'abaana abalima n'abalunda n'abakola emirimu gy'ebyemikono. So kati amazima njagala obuulira omuvubuka ali awo afiiriddwa omulimu ogutamanyi kiddako obulamu ayinza bukwasaga watize ki ekiddako kuba bino ebyalo lockdown bikyaliyo. Ebyalo kuna bikyaliyo ate especially abaali bakola ebivulu kati ebintu ekyokulunda kyo mulimu gw'amaanyi bw'oba olunda kati nga nze nunda embuzi ndunda kati osobola okulunda ng'oli ne Kampala okirinza kumbe eri embuzi zizaala zikula. So ensi weere ekyangira nka covid yazze oba kirala ogenda eno otunda akabuzi n'okoma mu Kampala. So omuvubuka yenna gy'oli oba olina kati okusingira ddala fe abaasukuka eri mu byalo ne tujja mu Kampala ne twekalakasiza wano twala akabuzi obuzi busatu buteere bitwalire jjajja mukyala beere nabwo ensi weyekyagala kabeere nga ka backup. Embuzi tezirwara embuzi tezikola ekitegeera bintu bitono byolina okuspendingirako bw'okulira ng'oyagala ka backup ng'ogenda mu kyalo n'otayo embuzi yo n'okomawo mu Kampala ng'osasuddewo ka rent n'oyiye ebirala. Ate buli omu alina omulimu gwe yakula ng'amanye ewaka tusuula mirimu egyo. Oyinza okuba oli mu kibuga okiringa naye nga wamu mwakula mu lunda mbizi ng'ozitegeera. Lunda embizi lunda bukire genda olime ebintu gyebiri tetwesiba ku Kampala yeka. Katulabye abantu bangi omukulu kiko gye yakola scientific wedding n'ayanjula amatiribona twatusuubira nti ne Muhanji obudde buno otandise okuwemula kati twatugenda Muhanji obudde buno oliimuwa n'atuyita scientific wedding. Ebintu ebyo tebyetaaga kupakira okwanjira omuntu kyetaaga nga oli mwetegefu. Ate kati nze nagamba nti mukwanjula okwange saagala kutandika Dr. T wanga nti ogenda kujja ku Centenary Park saa 11 omuti gw'amannyo buli nze saagala biyite nze omukolo ogwange nja kukola nga teri abanja wadde njagala mujje buzitobyo ogye n'omukyala mutuule walaayi mulabe ki tulabe omukolo so tulinde bannange tukirwanira katusuubira nga 2-5 awo oba 2 nga bwe wagamba.